ensonga za Lolo ne yafiira wano mu Dubai zikutte wansi ne waggulu. Omubiri gwa Lola bwe gwatuuse Uganda wabaddewo enkaayana wakati wa famire n'omwami we oba eyali omwami we n'omukadde kibi nnyo bw'owulira sitole ya Lola ono nagikola ebyaddala nga Mukama Katonda yakamuyita yakomyezeddwawo andooza lunaku lwajja oba luli naye amawulire agavaayo ate si malungi. Waliwo enkaayana mu famire between omwami ne famire ya Lola. Lola waliwo omukadde eyamukuza era nga ono omukadde n'abamu ku bafamire kigambibwa nabo be bali mu nkaayana zino. Obuzibu buva ku ki? Omwami oyo golaba ye taata w'abaana ba Lola wabula kigambibwa nti ono baali bayawukana era Lola kigambibwa nti eyo gye yali yagenda mu Dubai yali yafunayo ki n'omwami omulala era ne batambuza obulamu bwonna. Omwami ono olwawulidde nti Lola nti omulamu gwe oba omubiri gwe gutuuse n'asalawo kubanga akomezebwa mu picture. Obuzibu bwavuddewa. Obuzibu buli ku kaadi egambibwa okuba nti eya Lola eriko ssente ate nga kigambibwa omusajja ono amanyi password. Kati ekyasinze okubambu nga kimuleeta kwe kulaba nga baafuna kaadi eyo n'ezimu ku nsawo za Lola. Bambi abaana bato kyekisinga okuba nga kikwasa ennaku. Bampira hanze emboozi eno njagala obeeko ky'ogiyigamu. Gwe olowooza wano ani alina okufuna ebyaddala kaadi eno oba ani alina okufuna ebintu ebyasigalawo eby'omugenzi? Nkugambye nti omukyala eyamukuza ne famire abamu abala babyetaaga ne sayidi eno taata oba eyali ex tugambe olw'ensonga kigambibwa mbu baali bayawukana naye ng'ate omwami alaga yalina abaana. Ekibuzo kiri nti ani alina okuba neki ne kaadi eno naye kaadi eyogerwako n'emigugu gye ate tegyasoose surprisingly kujja era omulambo bombiri we gwatwaliddwa mu ggwanika nti ne we twogerera we nkoledde vidiyo eno nga tegunnagibwayo ng'akasente mbu omwami yabadde azze nga ye ekigendererwa mu kufuna kaadi era ye yabadde entaanya eyayawudde bano bonna nti n'okutuuka nti essaawa eno banoonya ssente zijja mu mubiri. Kakati abantu badde baweereza emigugu famire yabakubidde ne bagamba musooke mulindeko tusooke turesolving eno issue. Ebyaddala gwe olowooza ki? Njagala ono omwami asooka abikunye naye nga awo wali obuzibu ani ateekwa okufuna ebigambibwa nti bwe bibanga ddala kaadi eriko ssente ani alina okugifuna? Taata alina abaana oba famire? Kubanga famire yeegamba nti taata ono yali takyalabirira baana era Lola yali yayawukana n'abaana. Ekibuzo abalala kye twebuuza abasinga ani abadde aweerera abaana? Ani abadde abeera nabo? Yesu sogamba maama yabadde abawera kubanga taata babagamba tabadde takyabalabira. Ani awadde awangaala nabo? Kigambibwa nti eyali omwami wa Lola yabadde asuubira nti omubiri gwa Lola bwe gunaatuuka n'emigugu gya Lola gigenda kujjirako gye yabadde asuubira nti mulimu kaadi ya Lola eya ssente because yagenda okufa ng'amubuulidde omuwendo gwa ssente oguliko nga ne password agikola ki agimanyi. Naye ate abafamire bagamba nti Lola yagenda okufa nga baayawukana dda n'omwami ono. Omwami ono yali takyatuukiriza buvunaanyizibwa ng'abaana takyabaweerera era ze zimu ku nsonga ezaleeta Lola wa mu Dubai. Era agenza okufa nga tebakyalina kwogera kwonna era n'omwami akikkiriza nti Lola abadde yafunayo abaami be abalala nga bo tebakyalina ki tebakyalina nkolagana. So omwami bwe yakayanyiddwa omulambo ne bagutwala mu mochale. Kati bw'amala okonfaminga nti kaadi oba emigugu gya Lola tegizze n'akijjamu interest era paka nakati ssente ezijjayo omubiri gwa Lola mu mochale tezinnalabika. Wabula abafamire basabye akakiiko akaakoze ku nteekateeka z'okuzzaayo omubiri gwa Lola nti mugira mulindako okusindika emigugu gya Lola because omwami alina ekirowoozo nti bw'anaagirisiivinga ajja kujjamu kaadi eyo ate gy'amanyi password ajjeko ssente. But of which kyemanyi nti bwe baba nga badde balina obutakkaanya n'omwami kyemanyi Lola password aba yagikyusa dda era sisuubira nti alina okuba nga akyali ku password omwami gy'amanyi. Ziyinza n'okuba nga ssente tezikola ki teziriiko but ebiseera ebisinga nti abantu babeera balina high expectations. So kye nandisabye abafamire bakkaanye n'omwami omugenzi asobole okuwummula emirembe. Omugenzi awummula emirembe baleme kumubonyaabonya. So si byangu naddala omuntu ng'ofiiridde ku kyeyo ebintu bingi ebihappeninga ate nga buli muntu alina interest ze. But nze ndaba nga famire ya Lola be batuufu okuli omukadde yamukuza because bo tebalina nnyo interest gye bakola ki gye balinawo ng'abantu ate nga eri famire ye bamuvunaanyizibwako. So byebyo oba kitegedde bulungi nnyo. Kakati awakyaliwo ebibuuzo bingi nnyo. Abafamire bagamba musajja mukulu mwali mwayawukana era kyekyataalwa ne Lola okuba ekyeyo aweerera abaana be. Bw'abanga essaawa eno afudde bw'agambibwa okuba nti waliyo ssente ani ddala ali supposed okuba nga afuna ssente zino
wetuli olunaku olwero egalusa okolabemu naye olwala nyina yenyini muyina ebimu ku bigambo yomanyi yalinga motivational speaker wala katambika enkufuniddeyo kaali kakulu nnyo kayinza okuba katuukiramu eno embeera mwe tuli naye byaddala wano no bambi yali mugezi so kitalo nyonyi ddala naye awo tuli soka nayo girabemu information nkulu nnyo sigenda kumenya muntu wadde n'omu naye buli muti yena akutte mu nsawo ye buli muti yena contributing ku lwaloola bano mwebale nnyo mwebalire ddala omukama abaddizeewo buli omu yenna amuddizeewo kyajjeewo kikubiseemu ate kyatasuubira buli ali eyo afune ekyamutwala bannaye tweyanziza nnyo tetuze ffe katunuzaako eno nate bapiikinga ku kisaawe ng'atwala akima ku bantu wano bava ebulaayo eyo mwenna emirimu gye gyakola mugimanyi ashakama emirimu gyonna agikola tulinaye ku kisaawe wano nazo tuwerekerako okukima muganda ffe tumutwale ono mubeera naye eva yonna ab'e Dubai mbalabyawo ku live mwenna mutaddeko buli omu waali bagambe kati ffe kwetuli tugenda balaga buli kimu tugatambuza ensonga zonna okufuluma wali okumuteekako munaye tukwebaza senga wo omulabiridde baganda bo baweeredde brother wo mukwatiddeko bizinensi ye mukazi we yagenda okuzaala nga talina ssente n'omuterayo ku kasente mikwano gyo gibeereddewo mu ngeri emu oba endala era buli mwezi olina engeri gy'ocontributinga naye abantu abo bakimanyi bulungi nti waleka abaana bo somewhere wagenda Saudi kola oli Canada USA oli Dubai oli Jordan naye ne kubulwako omuntu afisaayo yadde olunaku lunene kale tugambe eddakiika 3 ng'amanyi abaana bo wabaleka ne waaba nga tamanyi bati nga mwogera ng'omuntu oyo mwogera asobola ne waba tayogedde nawe ng'asobola okuyita mu muntu omulala n'atuuka ku famire y'abalambuleko muganda wange omala biseera abantu mubeesonyiwe babeera babagamba mbu tukwagala tukumiisinga okomawo ddi bakulimba olaba we bateekamu ne kasente nga tebakulambula ne batalambula baana bo ne batalambula bantu bo abaana tubaleka ku miriraano abaana tubaleka mu famire z'abasajja gye tubazaala abaana abasajja mulekera bakazi bammwe abaana bammwe ne bakyala bammwe nga mubaweerese ku famire zammwe ku kika kyekika gye bazaala omwami nga mukazi we yagenda wannazaala we oba ssezaala we n'abeera eyo naye n'obulwayo mu bantu bano boteekamu ssente zo n'obulwayo omuntu ayinza okugamba kampiteko ndabe ku baana ba Ray ndabe ku baana ba Fatuma ndabe ku baana ba Gundi naye nga ajja nakuba oluseke mulabirire famire zammwe ngamba immediate family abaana bo bwaba mukazi we yeetaaga kumuteekamu ssente zimwonooniremu bwaba mwana we yeetaaga ng'oyagala mwana wasomere mu ssomero ly'ebbeeyi nga kyekikozesa musooke muve ku bantu olaba bagaana bbala bamaama abakuliridde mu myaka bamaama abakuliridde mu myaka kino kibe kyakuyigirako mwabanoonya emisaayi emitono bamaama abakuliridde mu myaka ogenda n'olobera mu simaati waya bannange bamaama buli omu muwavu nga we mulaba abaana ab'obuwala we banoonya abaami abakuliridde mu myaka okubamalira ebirooto byabwe financially n'abavubuka nabo tebalina ssente maama w'omuntu toddamu okudda wano eno ng'okaba mbu simaati waya yakunyaze ssente bamaama mukakkanye omuyimo bw'oyima genda otawaaze bw'obeera ku kyeyo genda weesonseka akataapu